أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين ثم الصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا وحبيبنا مولانا محمد عبد الله ورسوله وصفيه من خلقه وحبيبه اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا وزدنا علما وعنده مفاتح الغيب لا يعلمها إلا هو ويعلم ما في البر والبحر وما تسقط من ورقة إلا يعلمها ولا حبة في ظلمات الأرض ولا رطب ولا يابس إلا في كتاب مبين أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته vanyuma lw'okutendako Allah jalla wa ala n'okusalira ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam soka kwa byonna nkuutira omwoyo gwange n'ejammwe okubeera nga tutya Allah tabaraka wa ta'ala tutya Allah mu bikolwa byaffe tutya Allah mu bigambo byaffe tutya Allah ne mu birowoozo byaffe tulowooze ebirowoozo ebituzimba ebituze eri Allah tabaraka wa ta'ala era nga bwe mbakuutira lubeerera okubeera mbaddu abamwebaza okubeera mbaddu abeebaza Allah tabaraka wa ta'ala wekitiibwa Allah atugabirira ebyengera bingi naye oluusi mubyengera ebingi byatuwadde mu bungi bwabyo tubyerabira oba ne tubiyisaako amaaso nga tutunuulira ebyo bye tulowooza nti oba oli awo byebikulu ku sayidi yaffe kale ne twerabira ebingi byatukoledde Allah tabaraka wa ta'ala wa in ta'uddu ni'mata Allahi la tuhsuha inna Allaha laghafurur rahim okubala ebyengera bya Allah byakuwadde toyinza kubimalayo tosobola kubibalayo okubimalayo n'okubyebaza mu butuufu bw'okubyebaza naye kyonna ky'obuusa okozeeko mu kumwebaza Allah mwattu Allah asinziirako n'akuwa ekisonyiwo n'olabika nti oyinza okubeera mu baddu ba Allah abawona olwaleero mukkirize ibadallah mu kitabo kyaffe kye tusoma Riyadu Salihin sharh ibn Uthaymin alayhi rahmatullah mukkirize tugende ku mulyango ogw'e11 oguyitibwa Babu al-Mujahada Babu al-Mujahada ekigambo al-Mujahada mu lulimi Oluganda kiyinza okuvuunulwa nti okulafuubana oba okunyiikira mu kukola ibada okulafuubana oba okunyiikira mu kukola ibada kiri kye twalaba luli twalaba al istiqama okwenywereza ku ibada kino okunyiikira mu kukola ibada tugenda kulaba amakulu gaakyo mu mbeera eyongera okukitutegeeza omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam tukimanyi bulungi nti gwe tujjako eddiini era mu mbeera eno gye twogerako ey'okulafuubana mu ddiini n'okunyiikira mu ddiini tulabira ku ye sallallahu alayhi wasallam waliwo sahabi omu twagala kunoonya amakulu g'ekigambo kunyiikira mu ddiini kitegeeza ki waliwo sahabi omu ayitibwa Huzaifa ibn al-Yaman radiyallahu ta'ala anhu lumu yasalawo agende mu maka g'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam alabe ku nsinza ye omubaka waba tali mu muzikiti ewakaawe asinza atya Allah tabaraka wa ta'ala biyasanga mu maka g'omubaka Muhammadin mu maka ga mukama waffe bye bayita al-mujahada okulafuubana mu kukola eddiini okunyiikira mu kukola ki
mukola eddiini. Huzaifa atunyumiza nti bwe yasituka ekiro, hadisi eri mu Sahih Muslim, nti bwe yasituka ekiro okusaalako sallallahu alayhi wasallam yatandika ne suratul Baqara. Yatandika ne suratul Baqara. Eswala y'ekiro yali asasi, yali ya bulijjo eri omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wa min al-layli fatahajjad bihi nafilatan lak. Allah yamulagira abire nga ayimirirako ekiro. Kati Huzaifa agamba nti kyava ayimirira sallallahu alayhi wasallam okusaalako ekiro. Fakultu yarka'u inda al-mi'a. Suratul Baqara eri mu sura ennene mu Qur'an, erimu ettundutundu ddene kumpi ejjuzu 2 n'ekitundu. Ejjuzu 2 n'ekitundu essura emu. Agamba nti n'atandika suratul Baqara kulaka esooka. Tuli ku kigambo kunyiikira kitegeeza ki? Fakultu, kyenva ngamba mu mutima gwange, toba yali amugoberera ng'afuuse imaamu we. Eswala y'ekiro al aslu fiha, entandikwa yaayo oba ensibuko oba ekikolo kuyo nti ogisaala bwomu, naye musobola okugisaala jamaa, embeera webanga si ya bulijjo. Kati Huzaifa agamba nti bwe yatandika Baqara nendowooza nti yarka'u inda al-mi'a, agenda kuvundamira ku aya y'ekikumi sallallahu alayhi wasallam. Famadha, aya y'ekikumi nekola ki? Neyitawo, n'agenda maaso nga asaala sallallahu alayhi wasallam. N'asaala, neŋŋamba mu mutima gwange nti kayise ku y'ekikumi kagimalirize tugende ku maviivi. Amalirize eki? Amalirize suratul Baqara. Yasoma Baqara, Huzaifa n'agamba nti ya mbaka wa Allah, khalas atandise Baqara, kavundame ku yemmeka ku aya y'ekikumi. Huzaifa agamba nti y'ekikumi nekola ki? Neyitawo. Neŋŋamba nti kati kayise ku y'ekikumi, khalas kagimaleko, kamaleko Baqara ejjuzo 2 n'ekitundu, yarka'u akutame tugende ku maviivi. Baqara neyitawo. Faftataha fi nisa, n'akwatani? N'akwata nisa. Nedda hadithi egamba nisa gye yasooka. N'atambula sallallahu alayhi wasallam, n'asoma nisa, n'alinda akutame nga takola ki? Nga takutama. N'agimalako, n'ayingira ku Ali Imran, n'atambula. Huzaifa bino byonna ali mu swala akoze ki? Ayimiridde n'omubaka Muhammad sallallahu alayhi wasallam. Eswala tannagivaamu, akyagikola ki? Akyagirimu. Tuli ku kigambo kibayita okunyiikira. Okitegeera oluganda? Kati okwenywereza ku swalatul layli kwe kujja n'osaalayo laaka 2 oba 4 oba 6 oba 8 ky'osobodde, era n'osoma n'ebyo by'okoze eki? By'owulira nti bikwanguyidde n'okola ebirala. Naye ono sallallahu alayhi wasallam atandise Baqara kumpi juzu 2 kitundu, n'akwata nisa nayo kumpi zenkana, n'akwata Ali Imran nayo kumpi zikola ki? Sekyo kyokka yatugamba Huzaifa ng'atenda okusoma kw'omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallama, naga nti yaqra'u mutarassilan, asoma nga bw'owulira Sheikh, saagala kumwogerako taliwo imaamu waffe Sheikh Abdallah, asoma aya emu n'agiyimirirako, n'alinda obwongo bwe bwetegeka asome dikola ki? Asome eddako. Oba okategedde? Asoma aya n'agiyimirirako sallallahu alayhi wasallam, neyeetegeka okusoma aya ekola ki? Neyeetegeka okusoma aya eddako. Kitegeeza nti gwe woosomera aya 5 yayinza okusomawo aya 2. Sekyo kyokka Huzaifa agamba nti yusabbihu inda ayati tasbih, bw'atuuka ku aya ng'emugamba kusabbaha ng'asabbaha.
ekyo kikkirizibwa. Bwatuuka ku aya ng'emugamba kukola ki? Kusabbaha subhanallah ng'akola ki? Yamurru bi ayati su'al, nga bw'ayita ku aya efaanana okubaamu ekibuuzo, yasalu ng'asaba, edduwa ng'akola ki? Aya efaanana okubaamu edduwa ng'akola ki? Essuula 3 mu bunene bwazo nga bw'ozimanyi, omubaka Muhammad sallallahu alayhi wa sallam Huzaifa atugamba n'azisoma ku lwakaki? Lwakemu. Si ekyo kyokka, faraka'a bwe yakutama kana ruku'ahu mithla qiyamihi, ate ne we yakutama tebyakoma obuwanvu bwe yamala ku maviivi kumpi nga bukunukkiriza obuwanvu bwe yakoze ki? Okwo kwe bayita okunyiikira. Okategedde okola ki? Okunyiikira mu kukola ibaada. Yongerako ne hadithi eno nti kana idha dakhala al-ashru al-awakhir min Ramadan, nti 10 erisembayo mu Ramadani bwe lyatuukanga yakolanga ki? Yasibanga ekimyu amakulu, i'tazala an-nisa, yalekangawo obuliri bwe sallallahu alayhi wa sallam, n'agenda n'abeera mu muzikiti okutuusa 10 likola ki? Muhyiyan lillayali, nga azizza obulamu muki? Mu biro, asula asoma Qur'an, asula asaala. Ekyo kye bayita okunyiikira, kunyiikira mu kukola ibaada. Kati gwe mulyango gwe tulimu baabu al-mujahada, omulyango ogwogera ku kye bayita okunyiikira mu kukola eddiini. Imaamu atuleetedde ayati wano agaye nti walladhina jahadu fiina lanahdiyannahum subulana wa inna allaha lama'a almuhsinin, abo abalafuubana abanyiikira ku ddiini yaabwe ne ku nsonga Allah tabaraka wa ta'ala zabalagira, lanahdiyannahum subulana, Allah aga nti abo bankizo okubanga bafuna okulungamizibwa okuva gye tuli, wa inna allaha lama'a almuhsinin, era kikakafu nti Allah ali wamu n'abalongoosa. Katuuse baddu ba Allah, aya yeri namba 69 surat al-Ankabut. Wano ne aya endala eri mu surat al-Hijr aya 99 agaye nti wadhkur rabbaka wadhkur isma rabbika watabattal ilayhi tabtila. Aya ga nti faman ya'malu mithqala dharratin khayran yara. Aya endala n'agamba nti wama tunfiqu min khairin fa inna allaha bihi alimun. Aya iri mu surat al-Baqara. Asharuhu, waliwo ahadithi ziwerako naye tujja zibuuka tugende ku sharuhu ya Imam Maulana Sheikh Muhammad bin Salih al-Uthaymin alayhi rahmatullah. Tuli ffenna baddu ba Allah, agambye nti qala al-muallif rahimahullah, agambye mukama waffe yatunga ekitabo kino babul mujahada, omulyango ogukwatagana kunyiikira mu ddiini. Taani, agambye nti ekigambo mujahada kitegeeza mujahadatul insanu nafsahu wa mujahadatuhu ghayrahu, ye muntu okwerwanako, ye muntu okola ki? Okwerwanako, okaluubirira emmeeme ye kyekitegeeza, ne weekaluubirira n'osituka mu buliri nga toyagala kukola ki? Kusituka. N'otambula n'ogenda eri esswala nga muli owulira tokola ki? Nga tewandyagadde. Okiraba? Fatujahidu nafsaka, ne weerwanako n'olwanyisa emmeeme eyo n'ogikaluubirira. Sheikh kyategeeza n'agamba nti famujahadatul insanu nafsahu innaha min ashaqqil ashya. Subhanallah, agambye nti omuntu okulwanyisa emmeeme ye n'ebyetaago by'omutima gwe n'ebisanyusa omutima gwe min ashaqqil ashya, kyekimu ku bintu ebisinga okubeera ebizito, ebizibu. Wala yatimu mujahadatul ghayri illa bi mujahadati nafsi awalan. N'akulabula n'agamba nti kimanye okulwana kubalala oyina kwesookako gwenga ki? Gwenga gwe. Kyategeeza nti almujahada tanqasimu ila
qismaini okwerwanako n'okulafuubana mu ddiini kyawulwamu emiteeko emeka mujahadatul insanu nafsahu osooka ne weerwanako gwe nga gwe n'okaluubirira omuki omutima gwo n'ogutulugunya okukola Allah byakola ki kati bw'omala ate ekyo n'okikola ne ku balala n'olwana ne ku basigadde obeeko kyokola nabo bakole ki batere naga naye kino ekyokulwana ku balala kiina kubaawo nga gwe okoze eki gwe weetandikiddeko n'agamba nti wa min ahammi ma yakunu min hadha mujahadatu nafsi ala al-ikhlas agambye nti era ne mu bintu bye tukaluubirira emitima gyaffe bye tunyiikira nabyo mu ddiini ye tannaba kulabawo kizitowerera mwana Adamu kamujahadatihi nafsahu fima yataallaqu bil ikhlas tannaba kulabawo kizitowa nga kulwanyisa mmeeme eyo ku ikhlas kwawula Allah mu kukola ibada oba kategedde okulwanyisa omutima gwo okwawula Allah mu kukola ki mu kukola ibada okutukuza ibada yo n'ogijjamu kakikya yenna ayinza okufaanana shirku oba kabandabe agambye hadha min ashaqqil ashya ekyo ye ku saidi ye kizito nnyo abamanyi ba ummeeno kyabazitowerera emirembe gyonna omu kubo yagamba nti la ya'manu min an-nifaaqi illa munafiqun wala yakhafu min an-nifaaqi illa mu'minun nti bw'olabanga omuddu nga yagamba ekya ikhlasi yakimala omanyanga ti munnanfuusi la ya'manu min an-nifaaqi illa munafiqun tewali agamba nti nze ekya ikhlasi nakikola ki siyinza kuba munnanfuusi mu kusinza Allah oyo gw'owuliranga ayogera bw'atyo omanyanga nti embeera y'obunnanfuusi ekola ki abadde batera okwenyumyako nakuyambye ku lwa Allah wallahi nakuyambye ku lwa Allah naalikulese okategedde omuntu kajahara ne yenyumyako eri abalala bamuwulire ekigambo kino badwa Allah kyeyoleka gye muli ekigambo ikhlas mukitegeera omuddu mufu akola omulimo mu ddiini omulimu ogwo ddala nga kituufu gwa mu ddiini naye nga ayagala okugujjamu ekifaanana okuba kabandabe gutukule liwajihillah gubeere gwani gwa Allah tabaraka wa taala khalisan yeyekka wama umiru illa liya'budu Allah mukhlisina lahu ddin ekyatulagirwa kusinza Allah tabaraka wa taala nga tumwawudde situmugasseeko mbeera yonna mu kumusinza faman kana yarju liqa'a rabbih falyamal 'amalan salihan wala yushriku bi'ibadati rabbih ahada kuba Allah ayogera kubasinza Allah tayogera kubasamize wallahi Allah tayogera kubasamize omuntu yenna amanyi alina essuubi nti ajja kusisinkana Allah we tabaraka wa taala falyamal 'amalan salihan akole ebyo Allah byamugamba mirimu emirungi hadha huwa alwusul ekyo kibaita okukola ki okutuuka eri Allah tabaraka wa taala okusembera eri Allah tabaraka wa taala wala yushriku bi'ibadati rabbih ahadan tagatta ku Allah we kintu kirala kyonna ekyo kibayita alqabul okukkirizibwa kw'omulimo fa inna Allah la yaqbalu min al'amali illa ma kana khalisan liwajhihi Allah takkiriza mulimo gwonna okuleka ogwo gumaze okutukula nga gukoleddwa ku lulwe faqat awatali kinsonga ndala yonna kale ekigambo ekyo kyakaluubiriranga abamanyi okiraba oluganda nti imaamu yatutungira ekitabo kino nga Nawawi
okwawula omulimo guno ddala kituufu agulabe nti guteredde ngukoze ku lwani nga tasuubirayo kugamba nti nnyina omuntu gwe ŋŋenda okusanyusa min alamaati nifaq omu kubonera obulaga obunanfuusi mu ibaada oba obulaga nti oba oliawo mu ikhilaasi tonnaba kutereera mu ikhilaasi obumu kubonera obukiraga kwe kuba nti ebikolwa byo mu lwatu byawukana n'ebikolwa bye ebyekyama. Kategerekese kati twagala okumanya weetunulemu oba ddala kituufu gwe mu ikhilaasi oli buki, toyinaayo mulimo, toyinaayo kikolwa nga si kirungi nga kuffe tewali akulaba ng'okikolera mu buziizi eyo mu bikunta, okikolera mu kazigoko, okikolera mu kava, tokirinaayo mu dduwa Allah. Kati bw'olabanga ebikolwa byo mu public nga byawukanako n'ebyo by'okolera mu kyama, omanyanga nti tonnawona. Ikhlas womanyira nti oba oliawo osemberedde okuwona kwe kubanga gwe Ismail gwe tumanyi omusaaze, omusiibi, omutya Allah, ddala kituufu nga bwe tukulaba ne makaago bw'okolaki, ne makaago bw'ofaanana, n'eyo gye tutabeera bw'ofaanana, kyekiraga nti olinako bw'okoze eki. Waliwo sahabi omu, hadithi eri mu sunani Imam Ibn Majah rahimahullahu ta'ala, Thawban aleeta ebigambo okuva ku mbaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Wallahi bitiisa bw'obitunuulira. Omubaka agamba nti la a'lamanna aqwaman, hadisi ya Thawban, la a'lamanna aqwaman. Omubaka agamba nti mmanyidde ddala abaddu, nyina abaddu bemmanyi, mbamanyidde ddala, bagenda kujja yawma alqiyama, ya'tuuna yawma alqiyama bihasanatin ka amthali jibali tihamata biidan. Bagenda kujja yawma alqiyama nga balina emirimu emirungi nga mingi gigeraageranyeko ensozi za Tihama, zaali nsozi baka kyakulabirako yani, ng'emirimu wallahi mingi. Otegedde Sheikh Yahya omubaka agambye nti waliwo abaddu mbamanyidde ddala, mbamanyi, bagenda kujja yawma alqiyama nga balina ebirungi nga bingi bigeraageranyeko n'ensozi z'omanya zisinga okubeera enki. Fayaj'aluha Allah haba'an manthura, naye Allah agisazeemu. Emirimu gyabwe egyo emirungi emingi, mirimo kimulowooza, swala eza farda n'eza sunan, okusiiba Ramadani n'ebirala, hijja, umra, kusaddaaka, kuweerera bamulekwa, kuliisa, byonna Allah tabaraka wa ta'ala abikola eki, abisazeemu. Hadithun sahiha, hadithi ntuufu. Basahaba ne batya nnyo, naga nti ya Rasulallah obamanyi? Nti mbamanyi. Sifhum lana, kale tubuulire bafaanana batya. Tuyinza okubanga bantu tubeera nabo, tuyinza okubanga naffe tuli baamubo nga situkola ki, nga situmanyi. Omubaka n'amugamba sallallahu alayhi wasallam, naga Thawban ne banne, naga nti ekituufu abantu abo baamummwe, min jildatikum, baamummwe. Kati nange banne mbagamba nga nange ndi waamummwe, abantu abo baamuffe. Omubaka bayagala okwogerako baamuki, baamuffe. Leka kubisembezaayo nti yali agamba basahaba baamuffe, fe abasiraamu, ffe abali wonna abatakola ki, n'abataliiwo. Naga nti okumanya baamummwe, ya'khudhuuna min al-layli kama ma ta'khudhuuna, naga nti mwattu basitukako n'ekiro ne basaalako nga bwe mukolera ddala nammwe. Abo si baamuffe? Baamuffe.
nambuza ya Rasulallah be baliwa omubaka n'agamba sallallahu alayhi wasallama ti qawmun idha khalaw bimaharimi llahi intahakuha ye muddu okubanga alinako wabadde neyezuula nti teryamulaba ekibadde haramu nekifuuka halali bebo tiwali mulala mbaka byali ayogerako qawmun bantu bwe yesanga nti wakati we ne haramu tewali akolaki khalas eribadde zambi ng'alikolaki ng'alyebagala amakulu ayina ebikola byakola singa amanya nti tewali akolaki fayaj'alu llaha ahwana an-nadhirina ilayhi nafuula katonda Allah waffe yatutonda eyatussaako amateeka n'atugaana byatugaana n'atulagira byatukolaki n'amufuula nti ahwana an-nadhirina ilayhi ye ne bwamulaba tewali buki tewali buzibu nti imaamu takoze eki imaamu tandabye naye katonda akulabye nti ye ne bwakolaki kubanga emmeme ye kugamba nti musiraamu Allah akulaba gwe neweddamu neweyanukula nti ye Allah ne bwakolaki ye Allah ne bwandaba abo bagenda kujja yawmal qiyama nga balina ebirungi ate nga bingi Allah abikoleki Allah abisazeemu kati obunafusi butiisa oba tebutiisa bunafusi mu ibada butiisa oba tebutiisa tutuuke mu maaso ga Allah nga twasiiba nga twali wano ne tusiibulukana ffenna ne tugenda mu jjawulo ez'okulambula abalwadde ffenna ne tusiiba Mande n'Olwokuna nga tusiibulukira wano tutuuke mu maaso ga Allah nga situlina timulaba nga bitiisa sheekha kyayogerako nti ye bw'atunula mirimo gyonna omuddu gy'alina okulafuubanako mu butuufu ekiyitibwa ikhlasi kizitowa ku mutima gw'omuddu kasitaaba ng'alimu okutya Allah tabaraka wa taala. agamba sheekh nti qala ba'du salaf abamu ku baatukulembera abalongoofu bagambanga nti ma jahaltu nafsi ala shay'in mujahadatuha ala al-ikhlas nze saalwana na mmeeme yange lutalo nga lwe nalwana oba nga lwe nnwana ku ikhlas okwawula omulimu gwange nengutukuza gube gwa Allah yekka. Akabonero akokubiri obubonero obulaga nti toyina okyalina obuzibu mu ikhlas gwe nange kwe kuba nti tokyuka mu ibada bwe bakuvuma oba ne bakuwaana ako nako kabonero kakulu okapimanga ne weekyekinga naddala abawalimu bwe katukwatako nyaako nga lwe bakuwaanye ne lwe bakuvumye tokola ki tokyuka. Waliwo abaddu nga bwe nzija n'ensoma kutuba yange nga bwe batanjogerako nti seeka kutuba ebadde nnungi ataraja funa okwennyika muki era siba musanyufu era enkola yange ey'emirimu ekola ki ekyukamu oba njogedde ekibanyiizizza basheeke ndowooza bwe njogedde ku akiida ne bakola ki ndowooza nnyina gwe njogedde ku muzeegwe bambi n'akola ki fatajiduhu yataraja omusanga nga mwattu atandise okuddirira mu nkola ye eya da'awa bamasheekhe Sheikh Ahmad Kasagga n'otwala obudde n'osoma Qur'an n'ogikwata an dhahri qalbin n'ogikwata wallahi mbutuufu bwayo n'ofaayo n'okusoma mu ddoboozi lya sheekhe gw'osinga okukola ki okwagala gw'owulira nti asoma bulungi n'ojja n'otusaaze tarawih Qur'an ennamba nga totunuddeewo nga totunudde mu Qur'an ate tetukujjukiza nnyo biri awo kati n'omala ne tutakuwaanako ne tutakugaa nti seeka oli w'amaanyi obutuufu seeka oli muyitirivu ne tutakuwaanako n'osigala nga bye wasoma luli era bye byagala okukola ki awo omanya nti mu ikhlasi olina bw'okoze eki olina bw'otuuse.
mukubonera obulagaki bulaga ikhlas. Kati sheikh basalafu bagamba okusinzira ku bigambo bya Sheikh Ibn Uthaymin nti baga nti ana ma jahaltu nafsi ala shay'in mujahadatuha fil ikhlas. Tewali ibada mu butuufu gye neefubako nenwanyisa emmeeme yange nga bwe neefubako ku ikhlas. Kizitowa. فالمجاهدة على الإخلاص لله من أشق ما يكون على النفوس. lwaki sheikh atugamba lwaki ikhlas nzibu nnyo ku mmeme z'abaddu ku mitima gyaffe ffenna naga nti li anna al insanu yuhibbu an yakuna marmuqan inda nnasi, kubanga omuddu yenna omuntu yenna kyamu bubumbu okusigaza ekitiibwa kye mu bantu. Ayagala okumuwaanako, ayagala abeeko waatuuka basituke bamusitukire. Muli omutima gwawulira gukola ki? Gukyagala, gusanyuka. Ayagala bamwogereko eyo gye bayitira nti seeka waffe gundi, seeka waffe gundi amanyi akiida, seeka waffe gundi amanyi hadithi, seeka waffe gundi afaanana bwati, ayina imaani, atusaaza n'okukaabako n'akola ki? Ayagala ebigambo ebyo abantu babimwogereko, ekitiibwa kye kikole ki? Kisituke. Sheikh aga nti awo ikhlas weekola ki? Wa yuhibbu an yakuna muhtaraman, omuntu ayagala okubanga wa kitiibwa. Fayuqalu lahu hadha rajulun abidun, abantu bamwogereko nti oyo musajja musinza Allah oba mukyala musinza Allah, nti era aliko n'ebirungi bino na bino na bino na bino. Aga nti fayadkhulu shaitanu ala al insani min hadha al bab, shaitani nekuyingira neyingirira emirimu gyo ng'eyita mu ange eyo. Awo sitani weekola ki? N'otandika ba okugenda ng'ova ku ki? Kati baddu ba Allah ekigambo ikhlas sheikh atugambye nti kikulu nnyo. Atuletedde ne hadisi y'omubaka Muhammadin naga nti man raa Allahu bihi, omuntu yenna atafeeyo kulongoosa ibaada ze n'azikola kabanda be, nga bw'abeera mu bantu akola birala, bwadda mu kyama akola birala, omubaka yagamba sallallahu alayhi wasallam yura illahu bih, oyo lunaku lujja kukya lumu Allah ajja kumwanika abaddu bamutegeere. Lujja kukya lumu sheikh tukutegeere, ojje wano nga gwe tusomesa riba, wallahi bugenda okukera ku makya nga Allah akoze eki? Nga Allah akwanise, nga bulijjo gwe owula abasiraamu esente zaki? Za riba. Ojje wano ng'osomesa emize emibi, naye ng'emize emibi kwokoze eki? Kwotudde. Ojje wano olage nti osaala nnyo, naye nga fajiri tokola ki? Fajiri tosaalira mu jamaa, kubanga eziswala omubaka yatugamba eziswala abannanfuusi tebazisobola. Teri munnanfuusi anaafaka fajiri, bigambo bya mubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam. Naye nga tubeera wano n'osala imaani naye nga fajiri bajaziina sheikh n'ozaako ebikunta ne weebaka, wiiki neggwako n'okwata ey'okubiri. Ebigambo bya sheikh ma jahadtu nafsi mujahadatiha ala al-ikhlas, tewali ibada gye nali neerwanyeeko etereere ngikoleko kaweefube nga kyenkola ku ikhlas, naye era nga baga tebinnakola ki? Tebinnaba kutereera. Then waliwo ebikolwa ebirala era ebizitowa ku mutima gw'omuddu kusinzira ku sheikh bw'atugamba ng'oggyeko ikhlas. Fi'lu ta'at, okola emirimu ibada Allah zaatulagira eza sunna n'ezitali. Ilzaamu nafs, okuwaliriza omutima gwo emmeeme yo n'ogikaluubirira. Litasbiru ala ta'at, omutima gwo gubeere mugumiikiriza kukola Allah byayagala, nakyo kintu si kyangu, si kya bulijjo, si buli omuntu akirina. Atugende okugezanga okusiiba ibadatun shaqqa, akenti okwo kusinza Allah si kwangu okusiiba, omuntu okwewaayo n'osiiba, kubanga weerekereza
ennungi gy'olina mu mmere n'okunywa ne weerekereza ne mukyalawo. Ibaada eyo si nnyangu okuleka Allah gwakoze eki? Allah gwajanguyirizza. Atuga nti baddu bangi Ramadhaani bw'etuuka kaannama wudia ala dhahrihi jabalun, omuntu Ramadhaani etuuka n'abanga batadde olusozi kuki? Ku mugongo. Ibaada ng'emukaluubiridde. Pulira mugiyita mpaji. Sheikh empaji ng'ekalubye. Naye fatujahidu nafsak, ne weefubako ne weerwanako n'ozibya olusooka n'olwokubiri. Ate mwe abasajja temulyamu ekyo madhumuni, ate ono alyamu oti ogenda kulwala ng'ebiseera by'okulwala tebinnatuuka. Sheikh n'ozisiba 30 naye nga kwerwanako. Ibaada siki? Si nnyangu. Osanga omusiraamu nga takyasobola kutambula, yamshi mutamayilan, atambula yenna alinga gwe batemyetemyeko amaki, atambula agooma. Naye ng'ogooma si entambula ye, agooma enjala ekola ki? Enjala emuluma. Naye fayujahidu nafsahu, ne yeerwanako ne yeefubako asobole okutuukiriza empaji, kubanga mpaji togenda kulya mmere musiraamu. Eyo ibaada nayo ki? Kati then fatujahidu nafsaka ala tarki lmaasi, ng'ogyeko ibaada ng'essala n'okusiiba n'ebirala endala zirimu okukwata mu nsawo. Waliwo omuddu nga ye mukodo naye tosobola kuwona ng'oli mukodo musiraamu. Naye tujahidu nafsaka ala sadaqat, ne weerwanako naawe obeeko kyokola ki? N'okwata mu nsawo sente ezo ezikuluma n'okwata n'owaayo. Kati then waliwo okwekaluubirira ala tarki lmaasi, okuleka Allah byeyagaana. Nga addukhan, sigala. Sheikh atugudde ekifaananyi kya sigala. Sanga omuddu nga yamanyiira taaba, kati teekako n'enjaga, kuba wano mpulira sigala tali nnyo katale, naye enjaga abaddu baginywa amayirungi. Kiraba bwe gaba nga ddala kituufu, amayirungi nga mabi, mwabaganywa mmwe mumanyi abagagaaya. Kasite ekiseera kituuka ng'omuddu amanyidde okunywa taaba, okumujja ku taaba kizitowa. Wallahi azitowererwa okuva ku taaba. Baganda baffe Abawarabu banywi nnyo basegereeti balungi. Omusanga emisana wa Ramadhaani ng'atambula yasaamiridde, naye nga kyamisi nga kiri kimu muno gwa taaba, segereeti, ayagala kunywa sigala. Era ebibuuzo ebigamba nzikirizibwa okumusiibulukirako byonna biva waabwe. Nga nzikirizibwa seeka, kati wemba ngenda nsookere kutaaba, ebibuuzo biva waabwe. Ng'empaji emukaluubiridde, sigala amukaluubiridde okumuvaako, akirwanyeeko, kikoze eki? Kikyaganye. Kati kizitowa ku mutima gw'omuntu okuleka embeera efaanana bw'etyo. Waliwo oli ye nga si sigala naye nga yatamiira ba girlfriend na ba boyfriend. Sheikh ng'okusula yekka mu kazigo ke tebukya, asula akukuladde, nga tasobola, tayinza kubeerawo. Ayi tayagala kuwasa, n'abeera mu mbeera eyo. Sheikh nze mbeerawo ntya? Ne bw'omugaa nti munnaye Sumaya alina siriimu muleke, ng'akuguza kati mulekeraani. Munnaye nkolaganayo ne Maria mugireke, enyiza Allah nti seeka katugezeeko, Allah gunaayokereeyo. Wallahi nga emmeeme ku kiyitibwa zina yanafuwa, ng'omutima gwe gwanafuwa. Kizimuzitoweredde okukyawa gwakyawa, nga lwaki kimuzitoweredde? Ibaada. Kati mujahadatu nafsi. Togenda kuleka bwenzi kuba bubi, nedda. Ogenda kuleka obwenzi kubanga weerwanako, otuuke mu maaso ga Allah ng'oli yaddeko. Togenda kuleka sigala kuba nti sigala takuwoomera oba takola bulungi. Nedda, kola bulungi. Naye ogenda kwerwanako omuleke lwaki? Oyagala kutuuka mu maaso ga Allah wo ng'oli yaddeko, ng'ebimu owewuseeko. Obubbi, ababbi nga bampulira bagaba bifuna.
muntu ogenda gwe ng'oliwo kubba bubbi bifuna sheekh naye nabo ogenda okukuliza abaana bo ku bbandi eya haramu. Kati ekyo olina okukireka. Lwaki? Kubanga olina ekigendererwa ky'okutuuka mu maaso ga Allah wo ng'ebimu wabikola ki, ebimu byawewuka ku minzaani tebiriiko. Okiraba oluganda mujahadatu nafsi, okwerwanako, al ikhlas. Katuyingira sizoni ya hijja, n'okusala ebisolo. Allahu akbar. Si yakiriwo kati mizikiti gyonna kati gitandise okukunga abaddu kukola ibaada ya kusala, kugenda Makka, kugenda kukola hijja. Naye tunuulira Allah ng'ayogera ku hijja ogenda kwewuunya. Allah ng'ayogera ku hijja ogenda kukola ki? Yaga nti wa atimmu lhajja wal umrata lillah. Tunuulira akagambo lillah, wa atimmu lhajja wal umrata lillah. Mukole hijja ne umra kulwani. Olina kyozzaako ekirala? Lillah, kulwa Allah. Mukikole kulwa Allah. Naye kati abasiraamu abagenda mu hijja abamu tebannabana kusiba mikandala gyabwe, ngenda kulya ki e Makka, tebannaba kubirowoozaako. Ali mu kusiibula, anaatimba ekidaala yamufunye dda, Kalifa Lwanga oba Kalifa Mahmudu Bukenya, abo bonna yabakoze eki? Naga Bukenya mpulira weebuzaabuza, bwe mba sente ze nkuwadde nkusaba ombulire, eziba tezikumala kola ki? Saagala kutuuka mu kidaala nga tokola ki? Gatoli. Kati ebyo abasiraamu bye bakola ki? Bye bategeka bidaala byakubaaniriza nga bavaawa, bava Makka. Waliwo omukwano gwange yaliko mu umra, seera si biwanvu, naye yabuuza ekibuuzo, simanyi oba yakibuuza asaaga. Yagaseeka, kati nze kenvudde e Makka, oli bwampita erinnya nga tataddeeko lya haaji, ndowooza ne bwe siitaba. Nampita erinnya nga tataddeeko lya haaji, ndowooza ne bwe sikola ki? Ne bwe siitaba. Alina okuteekako erya haaji. Naye nga Allah bw'abayogera ku hijja ne umra, tunuulira aya ogyete wa atimmu lhajja wal umrata lillah. Kulwani? Kulwa Allah. Fa akhlisu nawayakum. Bandu ba Allah tulongoose ebigendererwa byaffe mu ibaada. Man amila amalan, Omubaka Muhammad sallallahu alaihi wasallam Allah wamwagamba ti omuntu yenna bw'akola omulimu gwonna ibaada mu ddiini, fa ashraka fihi ma'i ghairi, nangattako mu kukola omulimu ogwo ekitonde mu mbeera y'akabanda be, mbeera y'abakuwaane, n'onteekako ekitonde, taraktuhu wa shirku, ng'omulimu ogwo oyo muleka ne mulekera n'ekitonde kyakoze eki? Kyabanga seeko. Mu riwaaya endala yaga nti fahuwa lillazi ashraka, oyo omulimu ogwo guba gwoyo gwe yakola ki? Gwe yangattako. Si kibi okukola walaimu, okukola obubaga nga muvudde e Makka, si kibi, naye okikoledde mu mbeera ki? Kubanga mu bumu ku bubaga obuli mashruu, obubaga obw'omu mateeka mu Busiraamu, akabaga k'okwaniriza ava mu lugendo, akakabaga mu Busiraamu gyekali. Abadde yakubulako, abadde yagenda lugendo akomyewo, omufumba ekijjula, abaddu ne balya kuki? Ekyo shay'un mashruu. Naye gwe okutwala nti Kalifa Mahmudu ye mukulu, Kalifa Lwanga ye mukulu okusinga ebirala byonna, wallahi abaddu atuuka okugenda e Makka nga talina kyamanyi ku hijja n'ekimu, nga talina kyamanyi ku hijja. Si mpaji, si kiki, talina kyamanyi, tamanyi mpisa za muntu hujjaji. Abantu abali e Makka beeyisa batya? E Makka ngenda kulaba ki? Mulamwa ki oguli mu mikolo egyo? Waliwo Sheikh Abbas gwanyumiriza, ye bwe yatuuka e Makka, era olw'obunafu obwo bwe mbagambye, yaga nti nze wano sirina kyendabye. Sirina kyendabye.
bintu bya bulijjo bantu bali awo abamu bagoba bannaabwe kamba sina kyendabye kati okweteekateeka kw'omuntu agenda e Makka muddu wa Allah birala nnyo si byakusiibula si byakutegeka bidaala si byakunoonya agenda kukolera keeki si byakunoonyeza lugoye lwogenda kwambala birowooza okubiteeka ku hijja wa atimmu lhajja wal umrata lillah kati mwe abagenda okusala ebisolo lan yanaala llaha luhumuha era kiri ku ikhlas nti ogenda kusala nti ye naye olina okumanya nti Allah tanywa musaayi talya nnyama Allah yanaaluhu taqwa minkum Allah anoonya baddu balina taqwa ekyo olina kukikola nga okulembeza kumutya Allah n'olyoka okola ekyo naye Allah talya nnyama tawuuta musaayi nga mayembe nedda ennyama tugisala eba yaffe eba yakulya naye Allah yanaaluhu taqwa minkum takhallaku bi akhlaqi Ibrahim munoonye ku Ibrahim oyo mumusomeko yalinga yeeyisa atya ibaada eno y'okusala yajja etya ebyo bye tulina okutunuulira kunoonya Allah tabaraka wa taala okubivaako baddu ba Allah kyabulabe kale Sheikh Ibn Uthaymin Allah amusaasire mu butuufu bwatuleetedde ikhlas ng'omulimu ogusinga okuzitowa mu kifuba ky'omuddu yenna omusinza Allah mu butuufu kaana ala haqqin kigambo ikhlas kikola ki waliwo hadith gye tuba tufundikira nayo twaziine biawunillahi taala sahabi omu yabuuza ku muddu akoze omulimu mu ddiini ayinza okuba ayina baaliisizza emmere ayinza okuba ayina baayisizza obulungi ne bamwogerako bulungi ne bagaa nti mwattu Sheikh Siraji oyo musajja mulungi Sheikh Ahmad oyo musajja mulungi Abdallah Tawiru musajja mulungi abaffe ekyo kibalibwa mu bunnanfuusi ekyo abantu kye bamwogeddeko kyonoona ibaada ye kigambo waradat fi sunan kyajjaku mu ahadith zombaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam naga nti nedda hatha ajiru bushra almu'min Allah wekitiibwa bw'owuliranga amaloboozi ng'olinako gy'ogawulidde agafaanana bwe gatyo naye ne gatakyusa mu mbeera zo n'obaako gy'ogawulidde Allah tabaraka wa taala aba ayagadde kuwuliza ku mawulire malungi nga tonnaba kufuna kusasulwa kuli okwa yawma alqiyama Allah okuwa ebirungi ku yawma alqiyama aba ayagadde kanoosooka okola eki okalozeeko mbaka sallallahu alayhi wasallam ku nsonga eyo bilmunasaba yagamba nti inna allaha idha ahabba abdan owekitiibwa Allah bw'ayagala omuddu naada Jibril akoowola Jibril namugaa nti ya Jibrila inni uhibbu fulanan fa ahibba Jibril waliwo omuddu wange erinnya lye bwati ne bwati ali mu kitundu bwekiti ne bwekiti Jibril omuddu oyo mwagala yo hadith qudsi Allah yakola ki Allah yogera inni uhibbu fulana Jibril waliwo omuddu wange amannya ge bwati ne bwati mukola ki fa ahibba naawe Jibril mwagale fa yuhibbuhu Jibril ne Jibril nakola ki yani Allah akwagala nategeeza Jibril ne Jibril nakola ki nakwagala fayunadi Jibrilu fi ahli sama Jibrilu bwamala nakoola abali mu ggulu malaikatu rahmati wal azab malaika ezikuuma omuliro nezikuuma ejjana Jibrilu nakoowola nti abange naam inna allaha yuhibbu fulanan fa ahibbuhu Allah alina omuddu gwayagala gundi ne gundi fa ahibbuhu nammwe mukole ki nammwe mumwagale mwagale omuddu oyo Allah agambye akola ki
fayuhibbuhu ahla sama, malaika za Allah ez'ebibi ez'ebibonerezo n'ez'okusaasira zonna ne zikola ki? Agamba Allah ti fayudau lahu alqabula fi lardi, Allah bw'amala n'amuteerawo okwagalwa abaddu ku nsi. Si bantu bokka ne bimwagala n'ebisolo ne byagala omuntu oyo, n'ebinyonyi ne byagala omuntu oyo. Ekyo Allah n'akikuwa ku ki? Kati ekyo kyongera okukkaatiriza kiri nti hatha ajil bushra almu'min, Allah ayina byakulagako nga birungi, nolozaako nga tonna bagenda mu bulamu bwaki? Bwakhira. Naye ebbanga ly'omala ng'ebyo tebikyusizza mu nkolayo ey'emirimu, ng'osigadde weefubako ku nsonga ya ikhlas, okumwawula Allah tabaraka wa taala mu mirimu gy'okola mu kumusinza. Baddu ba Allah kikulu nnyo almujahada, okwerwanako, okwefubako, okulafuubana nga tukola emirimu gya Allah tabaraka wa taala. N'embeera eyo katumale okwazina insha Allah taala, tumalirize ne ka point kamu bubiri tujulukuke bi aunillahi taala. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar. Ashhadu an la أشهد أن لا إله إلا الله. أشهد أن محمدا رسول الله. أشهد أن محمدا رسول الله. حي على الصلاة. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الصلاة. حي على الفلاح. لا حول ولا قوة إلا بالله. حي على الفلاح. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر. لا إله إلا الله. قل لا إله إلا الله رسول الله رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة محمد رسول الله وبعد ولقاءات رفع الله بسم الله. Mu bufunze kuddamu emabega katono tugende ku point gye tugendako gye tumalirako. Qala sharihu kadde waffe Sheikh Muhammad bin Saleh annyonnyola ekitabo kino Riyadus Salihin, agambye nti mujahadatu nafs, okwerwanako oba okulafuubana kwawulwamu emirundi emeka? Ebiri. Mujahadatul insanu nafsahu, ye muddu okwerwanako ye nga ye gwe muteeko ogusooka. Ogwokubiri mujahadatuhu ghayrahu, okufaayo ku banne
ku balala. Ekisoose ye muddu okukola ki? Waliwo awandiika? Ekisoose ye muddu okwerwanako ye nga ye. Ekyo nakyo kyalwawo emiteeko emeka? 2. Yerwanako ng'akola Allah tabaraka wa ta'ala byamulagira, ne yerwanako mu kuleka ebyo Allah byakola ki? Byamugaana. Ekyo tumaze okukiraba. Then mujahadatul insanu ghayrahu, omuddu okufaayo ku balala. Omuddu okufaayo ku ki? Ku balala. Ekyo nakyo kyalwawo emiteeko emeka? Mujahadatul insanu ghayrahu. Sheikh atugambye nakyo tukyalwawo emirundi 2. Waliwo omuteeko ogusooka, hunaka man nujahiduhu bil ilmi, waliwo gwe tufaako nga tulafuubana naye, tugugulana naye bil ilmi, nga tukozesa okumanya, wal bayan, n'okunnyonnyola. Mukategedde? Waliwo muganda wo musiraamu nga kituufu musiraamu, naye nga yeegayaliridde, yeetuddeko, eswala ekyagaanye. Musiraamu naye nga ettamiiro likyagaanye, sigala, enjaga bikyakoze eki? Omulimu gwakola si mulambulukufu mu sayidi y'eddiini, bikyakoze eki? Mu ibaada ng'alinamu ebikolwa mu ddiini ebitali biki? Agaye nti oyo nujahiduhu bil ilmi wal bayan, oyo tumulwanako na kumuyigiriza na kumunnyonnyola butuufu bwa ddiini bw'erina kukola ki? Ddiini bw'erina kutambula na Allah byeyeetaaga. Atuwadde ekyokulabirako ti omubaka Muhammadin sallallahu alayhi wasallam yawangaala nga mu basiraamu mulimu abannanfuusi, ng'ebikolwa byabwe si birungi. Abannanfuusi abo omubaka Muhammad sallallahu yali abamanyi, hatta bil asma, abamanyi n'amannya gaabwe, era alina ne basahaba be yabuulirako amannya gaabwe. Naye abo omubaka sallallahu ebbanga lyali yamala yalinga agugulana nabo bil ilmi wal bayan, nakubamanyisa nakubannyonnyola, kubakumaakuma kubajjukizanga Allah waabwe. Abannanfuusi bano waliwo omunnanfuusi owakiida n'ayolesa obusiraamu naye ng'ekituufu abuli wala. Abo omubaka yabalina, alladhina amanu thumma kafaru thumma amanu thumma kafaru thumma zdadu kufran. Abo omubaka sallallahu yali abalina, ng'olwaleera alabikako ekifaananyi ky'obukkiriza, enkya najja nga biganye, ng'ate ali ku birala. Kiraba Allah abamu kubo n'abakakasaako n'omuliro, wal khuludu fiha, n'ogubeeramu olubeerera n'olubeerera. Naye omubaka Muhammadin sallallahu alayhi n'awamu n'ekyo yabaleka ku lusegererwe, tiyabagoba mu muzikiti sallallahu alayhi wasallam. Kakati gwe kuba ekyokulabirako, Sheikh Abdallah Imam ng'alina omuddu wano gwamanyi nti ku Namuŋŋoona yasinzaako essaba eddene, ayinza omuleka Abdallah oyo, era akunga wano lumu n'abaga nti omusajja oyo tuyimirire wali ku geeti, tayingira wano. Wamma Sheikh ekijabijo mama Fina najja okuba nga gyasaalira, mumukkiriza okuyingira ng'asaalira muzikiti gwamu. Muyinza omuwandiikira ekipande nti tuyambe, genda osaalireko ewalala, zakayo genda ogiwaaba ki? Okiraba oluga. Naye omubaka sallallahu alayhi wasallam yabeera nabo ng'akimanyi abo Allah bakakasizaako obukafiiri si baki, naye olw'okuba nti bo ekyobusiraamu bakyeyita, n'abaleka ne bakola ki? Hatta ne wabaawo n'abaamusaba nti ya Rasulallah makinni minhu, oyo mumpe nze mumalirize. Wallahi nga bamusaba nti oyo ensingo ya Rasulallah musobola. Mpaka n'agaana sallallahu alayhi wasallam, n'abaga nti oyagala abantu bagambe nti Muhammad yatta abantu be, atta basajja be. Muhammadun yaqtulu ashabahu, atta basahaba be. Nedda. Kati omubaka n'awangaala nabo.
naye sheekha waliwo basiraamu bannaffe nga baagala kutuwa butwa ayino nga mwawukanye ku masala ki mauledi ayagala kukuwa butwa okiraba oluganda kakati omubaka n'awangaala nabo sallallahu alaihi wa alihi wa sahbihi wasallam naga nti kati ate waliwo abalala ogwo muteeko gumu fi mujahadati lghayr okulafuuba noba okufaayo mu kugugulana n'abalala ogwo muteeko gumu omuteeko gwokubiri nujahiduhum bisilah sheekh aga nti abo bwe tuba n'emmundu tukola ki abo tuzijjayo ng'ogyeko ekyokuba nti si baamuffe batulaze obukyayi ekyo kimu batulaze obuki obukyayi ffe nga situnajjayo mundu be basoose okuzikola ki be basoose okuzijjayo abo abatujjiddeyo emundu ne batulaga obukyayi ne baagala okutujja mu mayumba gaffe okutugoba mu mizikiti gyaffe aga nti abo kitukakatako abaami n'abakyala n'abaana abaddu n'abazaana buli muntu akwata ekimuli mu maaso akutta akambe akutta omulawo akutta ejjambiya akutta enkumbi bonna basitukiremu tulwalinde eddiini yaani ya allah tabaraka wataala abo tubalwanyise wa aiddu lahum mastata'tum min quwwatin wa min ribati lkhayr abo buli muntu akwate kyakola ki buli muntu akwate kyasobola omukyalo oba osobola kambe koba okola ki koba ofuluma nako ow'embazzi bw'aba gy'asobola ow'ejjambiya twerwaneko mu ddiini yaani ya allah tabaraka wataala batulaze obukyayi ne batugirayo emmundu ebiso kutulwanyisa batuganye okusaala batunyigiriza tuziyidde awo eyo gye bayita jihaadi ffenna tusituka abato n'abaki n'abakulu abakyala n'abaami abaana abazaana n'abaddu ffenna buli muntu n'akwata kyakola ki ge makulu ga ayen wa aiddu lahum mastata'tum min quwwati gwokwata kyosobola akukola banga akaso oba fooko allah ayinza okugifuula omanyi bino bifooko ebyakasasiro allah ayinza okugigeza sheekh allah ayinza okugeza fooko eyo omukyala gyafulumye nayo ono temwalabye ku tv omukyala eyakubye omubbi mukazi babbi bazze ne bakuba bba ng'ali wali afujja musaayi ye mukwerwanako n'akwata kyakutte bamubuuza wakubye wanti nakubye mu lubirizi naye nga terutta naye ng'amuwangudde ssebu n'akwata akaso n'amusalako okutu ng'agonze ebyo byabadde ku tv eza bulijjo ezitaleeta bulimba zitwalabye ffenna n'amusalako okutu omukyala n'akalaawo n'akala kati ssebo oyinza okubanga omukyala afulumye na fooke ne yaffe eri emmere nga gye allah gyamusobozeseza okukwata alwalire eddiini ya allah allah n'agikyusa n'agifuula ekirala aba allah wagamba mubaka muhammadin sallallahu alaihi ti wama ramaita idh ramaita walakina allaha rama mbaka yakwata wansi obuyinja obujja mu kibatu n'akola ki allah n'abutwala sheekh bwatuuka wala era allah n'amugamba nti olaba wakasukira obuyinja obwo sigwe wakola ki sigwe wakasuka allah ye yakola ki era bwafuuka ekirala tebwasigala si buyinja gwe bwakasuka kati sheekh atugamba nti kasita embeera etuuka awo tukola ki abo twerwanako na buli muntu kyasobola okukola ki buli muntu kyasobola okukwata mu surati tauba aya 73 wekitiibwa allah tabaraka wataala aga nti ya ayuha nabiyu jahidi lkuffara walmunafiqina waglud alaihim yamugamba nti nabbi wange muhammadi jahidi lkuffara kaluubirira abakaafu bakaluubirire walmunafiqina n'abannanfuusi waglud alaihim batunuze ebikya batunuze ebikalukalu okiraba balwanyisa obakaluubirire waglud alaihim wa ma'wahum jahannam ate okukaluubirirwa kwabwe tekugenda kukoma ku nsi ku lunaku lwegwero allah agenda kubookya omuliro wa bisa almasir bugenda kuba buddiro bubi alkuffara walmunafiqin bano bombi betulwanyisa na ilmu ne bayani
ne bana abatulwanyisa mu ddiini yaffe bonna tulina okubakaluubirira mu mbeera zonna. fahatha baabu mujahadatul ghayir, nti omusiraamu yenna Allah waba ayinako wakutuusizza leka kwefaako wekka. Kasita weetandikirako n'omanya nti nnyina wentuuse, nnyina kyemmanyi mu ddiini, nsobola okukigabanako n'omuki situkiramu mugaye nti muddu wa Allah embeera eno bweti siki bwati Allah bwayagala, mu mbeera eri polite, mu mbeera ey'empisa. Okiraba baddu ba Allah, abantu tuleme kubago bamujja naffe tugisigalemu ffekka ng'enjogera embwetera okugamba. Tulumirwaŋŋane. Waliwo abaddu be bakola mu ddiini bo nga bamanyi nti birungi, nti bituufu. Okiraba kati n'olumirwa ku musiraamu munno n'otwala obudde n'omubuulira eddiini ekola ki esaanidde, enkola y'omulimu nga bw'erina okukola ki okukolebwamu. Ekyo omusiraamu kyalina okukola ki, ne bwe kiba kisusse ku kigambo ng'alaba nti tuteekeddwa obuzibu obuliwo okubujjawo n'okulwanako n'emikono, era omusiraamu akola ki asituka singa obukwakulizo bwonna obwetaagisa okutunuulira buweddeyo. Asituka ne yeerwanako n'alwanirira ku banne, n'alwanirira eddiini ye, n'alwanirira eddiini ya Allah tabaraka wa taala. Bw'oba nga waliwo alina kyatategedde mu bigambo byaffe, waliwo alina kyayagala okwanjuluza, waliwo alina kyayagala okulabika nti tuddamu okukittaanya, asobola okuwanika omukono baddu ba Allah. Tumalirize inshallah tugende mu ssala ya Isha. Esebo Sheikh Yahya obudde otukaluubiridde esebo. Kakati Sheikh Yahya ofudde Allah nti ye ne bwakulaba asasobola okukusonyiwa. Allah ye ne bwakola ki, ye ne bwakulaba. Hadhihi lahdatu dhaaf, akaseera ako k'oba oyiseemu kaba kaseera kakujooga Allah wo. Olina okusigaza obunkenke okuba nti tekakusonyiyiddwa. Kati obunkenke obwo bwofuna bwe bukutwala ku mulimu ogukola ki, oguddako okulongoosa. Olina kyokoze nga tewali akulaba, fatakhsha an yatala alaihi nnas, okweraliikirirako kuli wakati wa Abdallah kumanya ekyo kyeweeraliikirira kyokka ne weerabira nti ate Allah naye akoze eki, akulabye. Lwaki weeraliikirira Abdallah noteraliikirira Allah? Lwaki teweeraliikirira Allah okusooka? Sikya kiyinza okuyamba obutaddira kukola kikolwa ekyo. Hadha binisba lilmaasi al ibadat. Baddu bangi bajja mu mizikiti bakola emirimu ku mizikiti naye nga bagikola mu mbeera ya kwegula. Aga abasajja abatabuliiki bano mbamanyi bayinza obutansaalira.
wallahi ng'abasajja bano mbamanyi bayinza okuleka jeneza yange eziikibwa abayaaye genda okulaba nga nnaku ezimu ajja n'akolaki n'asaalayo keswalaawo oba asanze bamaze n'azookyayo nga bbiri n'agenda oba balina kye baagala okukola ku muzikiti ogenda okulaba ng'aleeseyo akasenyu naye ng'aleese akasenyu musajja mwonoonefu naye ng'akaleese wabeewo akolaki amulaba nti abasajja bano sibeeteekera abamu ayinza okuba nga tatya ye kufa naye bayinza okumulekera jeneza oba afiiriddwa mwana ne bamumulekera naaza omuntu wo mwezingire basiraamu ne bakola ki ate yo hadisi oba hadisi simanje nti bannaye muziike omuntu wammwe basiraamu ne bajja wali ne imaamu ne batuula ku butebe kati ekyo omuntu n'akyeraliikirira kati ye najja wano okusaala oba n'ayamba ku puroguramu y'omuzikiti kweraliikirira imaamu butamuboola naye nga tatidde nti Allah tabaraka wa taala gyali era asasula era ejja najja eri n'omuliro okukola ki ebyo nga tabirowoozezzaako Sheikh Abdallah Sheikh Yahya okugaa nti Allah asonyiwa kituufu Allah asonyiwa era okusonyiwaako n'okusaasira kwe Allah kwabuna buli ki kwabuna buli kitonde naye gwe kasita weesigamira okusaasira kwa Allah n'oteerwanako kyekimu ku biraga nti olimu obunnanfuusi kale oba olina okweraliikirira olunaku lunasinkana Allahu tabaraka wa taala. Waliwo alina ekirala kyagamba? Esebo alaikum salam. Ndowooza Sheikh yaba asembayo baddu Allah tusaale. Singa mba mkoze neza mbye kubanirwa n'emyendo kubamu nga kituufu nkimanyi ki Allah ndaba naye ate nga nsinga okutya abantu obuprotecting obusiraamu naye omusiraamu yakoze ekyo oba gundi badde bulijjo mulabamu obweddiini akoze ekyo nga kyensinza okutya kati kyo mbambaliwa ntya. Awalan waliwo enjawulo wakati w'omuddu okukola ezambi ne yeeraga ekyo kirala n'okola ezambi n'oyagala abalala bakole ki balirabe. Hadithi y'Omubaka sallallahu alayhi wa sallam yagaa nti kullu ummati muafa illa almujahirin. Yagaa nti Allah anaasonyiwa bonna abaseeredde ne bakola be bakoze illa almujahir, okuleka omuntu akoze ezambi ne yeeralaasa. Ne bamubuuza yeeralaasa atya? Nti obudde buziba nga kati obukoze eki? Nga kati we buzibye n'abaako ezambi we bambalagana, ndowooza mulitegedde. N'abaako ezambi lye bakola ki? Lye bambalagana. Fayasturuhu Allah, Allah n'amubikkirira. Okiraba? Kakati waliwo obufu amanyi munne bye yakoze ekiro kyajjo. Tewali abimanyi. Allah akoze eki? Kati Allah amaze okubikkirira, ate we bukya ku makya gwe n'ojjawo olutimbe Allah lwe yakoze eki? Allah yakubikkiridde gwe kiyakubikkiridde n'oweebikkula abantu bakole ki? Ekyo kirala. Ekyo kirala. Naye wali okoze ezambi nga tuyagala abantu bakole ki? Bantu bakulabe, n'otya abantu, n'otatyani? N'otatya Allah tabaraka wa taala. Lwaki? Kyekiri Sheikh kye yakugambye. Weegomba okubanga naawe oli wakitiibwa mu baddu. Wamma mumwe waliwo eyali yeegombye bamumanye nti yatemesezza ekiro kyajjo. Waliwo eyali yeegombye bamumanye nti Sheikh bwe yabadde avuga pikipiki ye ayina ke yalonze awo nannyuka nako mu sitayiro. Tewali ayinza kwegomba.
okiraba naye waliwo omuddu ayinza okukeera enkya nga waliwo omwana muwalaawo oba yeeyagala nnyo awo ku siteegi awo nga bamanyi nti yalema kati sheekhu olunaku lwe yasuze naye akeera ku makya ng'aseka bw'atakula ne muki nga badde bamubuuza nti musiraamu kiki aga nti akyawedde. Oyo Allah gwakola ki? Oyo Allah gwayogerako, anyumiza kyeyakoze bamuwaane, anyumiza kyeyakoze alabike nti wa kitalo. Okiraba? Oyo Allah takola ki? Allah tabaraka wa taala amusonyiwa naye ebyo biba biwanvu babigeza okusinga ku bino. Kiraba oluganda naye bw'obanga olina kyokola istahdir, beera ng'osika ekifaananyi ekirimu muraqabat Allah, ti wekitiibwa Allah akulaba, wekitiibwa Allah akulondola, ekyo nakiteeka mu bwongo bwo ogenda kutuuka ku leva eri marhalat al ihsan fi ddin, okubeera omuntu alongoosa, gwobeera mutono mu batono, kubanga abasiraamu be bangi, ne kuddako abakkiriza, ne kuddako abakola ki? Abalongoosa. Abalongoosa be baliwa? Ye muddu asinza Allah nga mu kumusinza asinza Allah ng'alinga akola ki? Amulabako, n'akiteeka mu mutima gwe nti bwe mbanga kale simulaba Allah wange yakola ki? Yandaba. Eyo levo eyo ey'abasiraamu abaki? Abatono, abasingira ddala okuba abatono. Kategerekese baddu ba Allah, tusaba ekitiibwa Allah tabaraka wa taala atugase n'ebigambo bino, atuyigirize mu kumanya okutugasa, ate atugase n'ebyo byatuyigiriza. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwangaaze nga tuli basiraamu, sawa yaffe weba etuuse okuva mu bulamu bw'edduniya tutwale nga tuli bakkiriza. Tumusaba Allah atulongoose empisa, tumusaba Allah tabaraka wa taala alongoose n'empisa z'abaana baffe, bakyala baffe n'abaami baffe. Tumusaba Allah tabaraka wa taala bw'abanga muffe waliwo alina okukaluubirizibwa kwonna, waliwo muffe alina okuzitowererwa kwonna okw'embeera yonna, okukaluubirizibwa okw'embeera yonna. Ayinza okuba nga akaluubiriziddwa lwa bwavu, lwa kucyankalana kwa mulimu, lwa mabanja, lwa butakkaanya wakati we ne neiba we, wakati we n'omwami we, wakati we ne mukyala we. Tumusaba Allah tabaraka wa taala tugenda okuva mu kifo kino ng'amuwadde obufulumiro, amuwa obulamu obulungi, amusinze nga talina kweraliikirira kwonna yadde okutya. Tumusaba Allah tabaraka wa taala nannyina arusha y'ekitiibwa atusaasire, asaasire ne baganda baffe ne bakadde baffe abatukulembedde mu lugendo lwa akhira. Tumusaba Allah tabaraka wa taala abateere ebitangaala mu kabuli zaabwe, abagazirize ebinnya mu weebase, abibafuulire nga mu bifo by'omujjana bireme kuba binnya mu binnya by'omuliro. Tumusaba Allah tabaraka wa taala atuwa okumusinza mu mbeera esinga okubeera ennungi, abakola emirimu nakkiriza ate bwe bakkiriza ne babeeramu abagenda okusanyusibwa. Wa sallallahu ala sayidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam walhamdulillahi rabbil alamin. Salamullahi alaikum wa rahmatuhu wa barakatuh.